Abalangira n'Abambejja basebo ne baseba katonge nokukola kampi naye njagala bw'oba okutteko kawe munno basebo abataka ba Buganda abakulu b'obusolya ate mwe mwenna Abalangira n'Abambejja nja nyongera okulamusa banyaffe abatuzaala bannakazadde b'eggwanga mwenna Omumbejja ndagire tajuuba bannange leero Abaganda bayigera engero naye buli lwogenda mu magezi g'abajjajjaffe Abaganda zikyova olaba mbenyumirizaamu nnyo bagamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo nejjuuzi Ssaabasajja Kabaka yalugera ate Abaganda ne bagamba nti bawemukira oyo atafudde oli bwawemukira omuntu n'amukola ebibi byonna ate oluvannyuma omuntu oyo bambi n'afa oli eyabikola agenda mu mativu nga amanyi nti tewali abitegedde naye bw'okola ebintu gw'obikoze kati nga baali bwe baajingajinga bye baakolaakola byonna okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bamufeebya naye abasinga abali mu maaso ga Kabaka ayibeene nsaba okutegeeza bonna bannamagoye balinawo ebitwe bibiri bazinyisa ekitwe eky'omu maaso ne bazinyisa n'ekitwe eky'emabega ekisooto kinnamagoye bwe kityo bwe kikula kikkula emitwe ebiri buli nkomerero yakyo mutwe ebinanamiro mutwe ne maaso mutwe njagala okubategeeza nti olwaleero nzudde ensonga waliwo akatambi ka Museveni akatambula kati akogera ku banankole akatambi ako agamba nti teri Baganda teri banankole bamuwagira era bw'oleetayo omulankole omwe yamuwagira amwente 1,000 kuba baali bamanyi empisa z'Abannalwanda abanankole bamanyi Abannalwanda n'Abakiga tebabugeddeeko naye n'Abakiga tebaakuwagira kubanga Abakiga bamanyi obutemu bw'Abannalwanda era senga tewaleeta butemu mu Buganda Museveni waalifuze Uganda paka bw'oyagala naye kikwakuleetera obuzibu kwe kutandika okutemula bannansi Bannayuganda kyekikuleetedde obuzibu n'otulugunya abaana b'Abaganda n'obajjamu enjala ne mubakola ebikolobero byonna eby'oku nsi ng'ate mmwe muteekawo okulonda okubuzaabuza abantu temuteekawo kulonda mubeereewo mwerondemu be mwagala mukole bye mwagala niye mutuviire ku Bwakabaka bwa Buganda bannange leero ntegedde omusajja nga nti nno bano abantu baasimba abantu baabwe abalijja okusaanyaawo Buganda baabateekawo dda myaka na myaka 10 leero ntegedde kubanga Museveni agambye nti yamanyi omusajja Walusimbi Mpanga bulijjo mbaga nti Walusimbi Mpanga ono omukazi Agnes Nabalamba eyeeyita Nabaloga baamupulantingawo bupulantinzi baamuleeta buleesi ku ddiiru ali ku ddiiru n'agenda n'aziika ali ku biragiro by'abano Nabalamba Agnes agenda n'akola ebyo byonna kubanga wulidde kitaawe Walusimbi Mpanga yali munne wa Museveni yali munne wa kitaawe wa Museveni kati Museveni n'amumanya naye sirowooza nti Walusimbi yali mukulu nnyo ku Museveni ekyate mulimu obulimba obutonotono Museveni awalimbye kubanga Walusimbi Mpanga kati yali badde myaka nga 10 mu ebiri mu myaka egyo 10 mu ebiri Museveni abuzaayo emyaka 7 gyokka okuweza 10 ekitegeeza nti weerimbye obuto obwo n'emyaka gyoyagala gibuzaabuza tewali muto mirembe gya Walusimbi Mpanga gyasuubuliramungamu ente naye ebyo tubivuddeko naye kitegeeza nti yensonga lwaki baleeta Agnes ono Walusimbi azadde mu mukaamuliira omwana bazze bamuzizise mu Bwakabaka bwa Buganda bamutaddewo Omumbejja avuddeyo Omumbejja ndagire bamukozesezza emikolo gyonna bamuteeseteese okuba lubuga wa Buganda baleese omukazi ono bamuleeta kimpukumpuku bamusuzizza mu woteeri akedde ku makya wambi obwalubuga bw'Obwakabaka bwa Buganda avuddeyo nga basenga baffe bayomba bagamba kaayana agambye nti Kabaka yennyini ye yannooze ate ng'ekituufu Kabaka Mutebesi yakulonda na Agnes Nabalamba mwawamba mulina ababasonseka eno okwonoona ekintu mu Baganda bonna Walusimbi Mpanga Museveni gwamanyi azaala
omukazi ali ku kigo kya Buganda ate nga si Mumbejja. Museveni gwamanyi. Bannange kijja omanyi kinyaga bitono naye bamba mujja kwefungula. Basse Kabaka bajjajjaffe bajja bakunamya. Mujja kwefungula ensi yonna ebategeere. Bulijjo ngenda ne ŋŋamba nti omukazi ono lwaki baamuyisawo ne baleka wali Omumbejja omuteeketeeke obulungi. Basenga abaffe ne bakaayana bannaalinya bonna ne bagaana. Abalala ne bagaana n'okugenda okulya ekijjulo. Abalala ne bagaanira ddala bwe baava mu kutikkira tebaddayo. Abamu twegayira beegayirize n'okugenda ku matikkira. Ensonga eri nti ono yali ono mwana wa Walusimbi Mpanga, ate Museveni yali amanyi Walusimbi Mpanga, kati amukozesa bulungi nnyo okwonoona n'okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda n'okukolera Kabaka Mutebi ettima. Ate ng'ettima basenga bagamba nti ne maama yali azaala Agnes Nabalamba, omukazi yalina ettima ezzibu. Kaakati obalaba abantu bano bajja babapanga. Niweebuuza nti omukazi ono ddala ng'agamba nti Muganda ogenda otya n'oziika abafu n'otaziika omu n'ojja n'oziika n'omulala n'ejjuzi wagenze n'oziika n'omulala nga ekyo tekikola mu Bwakabaka bwonna n'Obukabaka bwa Bungereza n'Obukabaka bwa nsi yonna. Obwakabaka bwonna tebukolagana mu ntwaliraana Kabaka kuziika bafu. Ne bababeerako ne munne wasajja juzi yagenda n'atuuka ku bafu n'agamba nti Kabaka amuwadde obubaka abusome ku mufu. Kabaka wa Buganda tawa bubaka bwonna ku mufu kabeere nnyina gwa amuzaala. Kabaka wa Buganda tawa bubaka mufu yenna. Era Kabaka bwa Buganda mu kuwa okukiikirirwa kwonna Kasujjulubi nga yamukiikirira mu mikolo gyonna egy'abafu. Bannange ekijja omanyi kinyaga bitono naye akatambi kaakano nga Museveni agamba nti yali amanyi Walusimbi Mpanga taata wa Nabalamba. Yensonga lwaki basonsekawo Nabalamba ne bamuleeta bamukokotiriza Kabaka mbu ye Lubuga. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ekyawasajja kyo tukimanyi nti maama we mwannyina wa Musamu Kuteesa. Yensonga lwaki bamusonseka wano ne bamufuula omulangira. Abaganda muzibuka amaaso, ebintu bino tubyogera tubibagambye, twagala mubiteereke mubikwate nga kikulu. Temujja kusobola kukuuma Buganda nga temumanyi kiki kisaanyaawo Buganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala Omumbejja ndagire tajuuba atamukuba kigwe tamwogeza kaama. Mwebale nnyo. No Munyankole other than Kaguta can say I supported Museveni. No. If you bring him, I will give you 100 cows. But the people who supported our education were 3 people. One was a Muganda man from Kampala here, called Walusimbi Mpanga. That man was a cattle trader. He would buy cows from all over our area and bring them for the slaughter for the Kampala market. So my father had cows, he had wealth, but he didn't have money. He could not take a cow to the school and say, I'm paying school fees with a cow. He had to convert the cow into something easy to take to the school. Where could the headmaster tie the cow? Headmaster, because otherwise Kaguta would have taken the cow. He said, this cow is worth so much. The child studied free, but he couldn't. So Kaguta was getting money from Walusimbi Mpanga, who was buying cows. At that time, when the economy was still down, still this small population of Kampala needed meat. And the Indians who were here. So Walusimbi Mpanga was the bridge now.